nze Magezi James, director wa Good Hope Parents Primary School wa Nesumbwe. Nina essanyu lingi nnyo eri abaana bano abampuliriza ku lw'essomero lyaffe erya Good Hope. Mukama tumwebaza olw'okutuyamba okukola obulungi primary 7. Abayizi baffe bakola bulungi, bayitira mu ddaala erisooka n'eryokubiri yokka. Era twebaza Katonda olw'ekyo kye yatutuusizzaako. Ebbanga lyonna twakamaze nga tukola mulimu guno ogw'okutendeka Bannayuganda ab'enkya. Katonda abadde mulungi gye tuli ebbanga lyonna. Era n'okusinga ennyo oba ekyenkizo gye tulina nga Good Hope, abaana baffe kubanga kati ku level gye balaga eddako balina new curriculum. Kati new curriculum eyo etuyamba nnyo ffe nga ba primary okubawa abaana baffe career guidance, biki bye bagenda okukola mu maaso wakikyalibeera, kubanga emusangi zino abaana bangi omusanga mu secondary gamba omubuuza asomerera ki naye nga tasobola kukubuulira. Naye wano tulina classes zetuwa abaana baffe, oba counseling zetuwa abaana baffe, oba guidance zetuwa abaana baffe abula ddala baba bagenda abamaze primary 7, ekibiina ekisembayo mu primary, nti atuuka mu maaso eyo buli kimu aba akiraba nga ggolo ye asobola ogigoberera bulungi ng'agitubuulirira. Tubayambako okulaba nti goolo eyo amanya kiki ekyetaagisa, amanya kiki ekigirimu, mugaso ki gwayinza okufunamu, era ayinza kwebeezaawo atya singa aba amaze okusoma. So eyo yenkola gye tukolamu, kyekyenkizo gye tusinza ku balala. Mbubaka ki bw'olina eri abazadde baffe abalungi twagala okubasaba nti mutuwegatteko. Tulina facilities ez'enjawulo oba tulina emisomo egy'enjawulo gye tuwa abaana baffe gye batasobola kusanga mu masomero malala. N'olwekyo tubakoowoola mutwegatteko, mutuwe abaana mwe bajja kuvaamu nga balungi, kuba essomero lino ebbanga lye limaze litendese ba doctors, ba engineers, n'abakozi ab'omugaso ab'ebiti ebyenjawulo. Amannya Shaban Magoba tulyamusiima, era nga ndi head teacher Good Hope Parents Primary School wa Nesumbwe Bulenga Wakiso District. Sooka okwebaza Allah w'ekitiibwa ng'Omukama Katonda mpadde omukisa okulabikirako wano mu maaso ga kamera zino. Good Hope Parents Primary School twatuuza abayizi 28 ku mutendera gw'ekibiina ekyomusanvu, era ne tufunayo first grades 8 abayizi abasigadde bajjira mu ddaala eryokubiri. Tukyewaliza Katonda ate ne twongera okumwebaza nti ebibuuzo byaffe byakomawo omulundi guno eno, nga abangi amasomero agasinga ebibuuzo byabwe tebyasobola kudda, neffe twebaza Katonda nti byasobola okubeera nga bikola ki, nga bikomawo. Ekyenjawulo kye tulina wano ku Good Hope kiri nti ekisookerako kya byonna abaana tubakuliza mu layini y'obwakatonda, okutegeera Katonda, n'okubeera nga tubasomeseza ddala okusinziira ng'ennambika ya curriculum bweri, ate n'okubeera nga bayita bulungi ebibuuzo byabwe, n'okubeera nga nti bwe baba bafulumye wano eno nga bayise tubasindika mu masomero agasobola okubongerako okusinziira nga vision ne mission yaffe, okulaba nti gasobola okubasigaza nga gabatambuliza mu layini emu gye tubatambulizaamu, era ne tubakolako follow up eyo gye baba balaze, okulaba nti biki bye basomayo era bwe bamaliriza wawe bagye bakoze eki baba balaze, kibayamba okusobola okudda ku ground okulaba we basomera n'ekukulaakulanya ekitundu kye babeeramu oba ebitundu bye bavaamu. Kino ekyokubeera nga osomesezza omwana n'omufollowinga ate n'abeera successful mu bulamu, kiyamba kitya essomero ne community mwawangala wamu n'abazadde? Omwana oyo bwe tuba tukozeko follow up, ffe ng'essomero kituyamba nti omwana oyo asobola okudda ku ssomero wano eno ng'ali mu kiti kirala mu mbeera yakulikulaakulanya, saako n'okuli marketing oba okulitunda up country mu ggwanga lyonna, saako oba oliawo n'awalala. Ekyokubiri, mu kitundu mw'abaava bw'aba akomyewo aba alabibwa ng'omwana ow'oku kitundu yasomera ku kitundu, n'asobola okubeera ng'ateekawo strategies
ez'okukulaakulanya ekitundu ekyo ng'alina banne babangula oba bakwatako ku mukono oba bakubiriza okulaba nga basobola okukola ki okubeera nga bajjumbira okusoma n'okusupportinga education system eyo. Mu lugendo luno olw'okusoma omuzadde azannya paati ky'okulaba ng'ayambako mu abasomesa okusomesa omwana n'asobola okuyita nga mwe mukyagala ate era nekituukirira nga n'omuzadde kiba kyaluleetera ekyamuleesa omwana kusoma. Okusookera ddala kwa byonna abazadde tubeebaza olw'okutusapootinga mu mbeera ya finance. Abazadde bano eno tubeeyambisa nnyo kubanga batubuulira weakness zaffe obunafu bwaffe we buli ne tusobola okubeera nga tubutereeza ne batakoma okwo nga bwe njogedde ne basobola okubeera nga batuyamba mu mbeera y'ebyensasula ate nga babisasudde bulungi essomero lisobola okutambuza emirimu gyalyo nga gigenda mu maaso bulungi. Kuyogeddeko ku ky'abazadde okubeera nga babawabula kya ttabbu ky'okubeera ng'omuzadde alina ekizibu ky'alabye ku ssomero kyokka n'atakigamba ssomero wabula n'akisaasaanya mu bitundu ebyo. Ekyo kitukosa mu mbeera ya kubeera nti tuba tujja kufiirwa abaana singa obunafu bwaffe baba tebabutubuuliddeeko. That's why tetusobola kubeera nga tubasuula ebbali. We involve them in most of our activities as far as developing the school is concerned. Singa asiriikirira obunafu bwaffe tuba tetujja oba oliawo tetusobola kulaba mu makoonansi gonna naye ate baba batubuuliddeho batubuuliddemu ku bizibu byaffe tusobola okubeera nga tubimanya twongera okubimanya n'okubitereeza. Oli omuzadde okubaleetera abaana olw'ebyenjawulo bye mulina. Nkoowoola abazadde mwenna abali eyo okutwongera abaana n'okutwesigisa n'abaana bamwe wano ku Good Hope Parents Primary School Essumbwe tusobole okubeera nga tubabangula mu masomo gonna. Tulina hands on, tulina co-curricular activities saako ne public speaking. Tutendeka abaana mu mbeera ez'enjawulo, so tubasaba omuzadde ali eyo tulina kindergarten mutuweereza abaana tusobole okubeera nga tubabangula ku mitendera gyonna. Nze Nantume Maureen ndi mu kibiina ekyomusanvu nsomera ku Good Hope Parents Primary School. Nze nsuubira ndi mu P7 ngenda kusoma n'okusinga bali eri abaabaddewo okusinga ku bo nga bwe baakoze. Nze ngenda kukola nnyo abasomesa abalungi batusomesa ebirungi ebintu bye tutegeera. Nze nsuubira ngenda kukola nnyo n'okusinga abo abaabaddewo. N'ekirala nze wemba nina kyenjagala nga siina sitegedde waakazini nga simutegedde ticca asomesezza nsobola otuukirira omusomesa ne mubuuza kuba bo bali friendly si bakambwe omubuuza ekintu nga tokitegedde n'akikuddamu. Is Kasuja Arthur. I am a trainee at Good Hope Parents Primary School. For me, I think that for us we are going to pass more than last year because our teachers are caring, they are kind, and if we have not understood the work, we can go and consult. They teach us very well, and we expect good results from us, and they expect good results from us. Amanya gange nze musomesa Kasita Robert nga nsinzidde wanene ku Good Hope Parents Primary School Ebulenga esangibwa Essumbwe. Nga nkolanga class teacher wa primary 7 oba wekibiina ekyomusanvu era ndi musanyufu nnyo mu kaseera kaneeno ng'era olw'essanyu lye nnina ndi musanyufu nnyo olwa performance ennungi ennyo etwayolesezza mu bibuuzo by'omwaka oguwedde 2024 era neebaza nnyo abazadde b'omwaka ogwo be twalina bonna olw'okutuyambako okubeera nga batusapootinga bulungi nnyo era abayizi baffe baayitira waggulu nnyo okusinziira bulijjo ate bwe tukola ki bwe tupafominga. Nasobola okutuuza abayizi 28 saasuula muyizi n'omu yenna era nensobola okukola first grades 8. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda ku lw'ensonga nti amasomero mangi nnyo kuneeno omwaka tegwasobodde kubeera nga gufuna first grade mu bibuuzo by'omwaka gwa 2024. Ebimu ku byatuyamba okubeera nga performance yaffe yali ya mulembe nnyo. Ekisooka ffe abaana abaffe tukwatagana nnyo nabo, tuteekawo relationship wakati w'omusomesa oba wakati w'abasomesa wamu n'abayizi baffe
ne tubakwata mu ngeri ennungi ate era tubakubiriza nnyo okubeera nga baagala okusoma kwabwe, kubanga okusoma obeera nga tusobodde kusoma future tebeera nnungi ey'omu maaso. Ate era ne tunoonya obunafu bwabwe buliwa, tutuula ku buli mwana ne tutuula ng'abasomesa ab'ekibiina ekyomusanvu ne twaseesinga buli mwana ali mu kibiina kyaffe ne tulaba omwana subject ki gy'alinamu obunafu wa waalina obunafu, ne twogera nga ttiimu y'abasomesa ab'ekibiina ekyomusanvu ne tusala amagezi ki ago gonna ageetaagisa okubeera ng'oyo omwana obuzibu bw'alina tubukola ki, tubujja oba tumuyambako okubeera nga asobola okubeera nga ebibuuzo bye bikola ki, bikomawo nga performance nnungi, ng'essomero lisanyufu ate nga n'abazadde basanyufu wamu n'abasomesa, kuba tetwagala baana baffe kubeera nga bakola ki, bagwa. Era nsuubiza abazadde baffe bonna ab'omwaka guno eno be tulina mu primary yaffe ey'omusanvu oba mu kibiina kyaffe ekyomusanvu 2025, tubasuubiza nti nno tugenda kukola nnyo okusingako ate ne wali eri ku performance gye twabadde nayo omwaka 2024, kubanga lwaki ffe ebibuuzo ebimala okukomawo tutuula nga abasomesa ne tulaba obunafu bwabwe buyinza okubeera nga bujja nga bugenda kutulemesa ki performance. Tetumala gatandikirawo kusomesa baana, tusooka ne tubaseesinga omwaka tukola ki, tugutandika.